Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbanirizaako ku Extra Digest mugoba nsonga. Amanya gange nze Ibrahim Mukasa era nga ndi so honored and humbled okubanga omwami gwenkyazi olwaleero w'amaanyi mu sekta y'ebyenjigiriza mu ggwanga Uganda okutwaliza awamu. Era nga omugenyi waffe si mulala wabula ye Vice Chancellor wa Victoria University omwami Dr. Lawrence Muganga gwe tuli naye olunaku olwaleero. Tukwanirizaako taata w'ekitiibwa ku show era nja kusaba obuze ku bannayuganda abatulaba mu Uganda n'emitala w'amayanja. Kansokere kugwe. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Webale kunkyaza ku program Gobansonga. Neyanzanya taata. Kya muwendo. Yesebo. Bannayuganda bagoberera program eno balamusiza ate mbebaza okuba abawagiza abalungi bagoberera program eno naffe abatuwa obudde ne mutulaba kyekikola ekyamakulu kubanga ne program zino zikyagenda mu maaso. So webale kunkyaza. Twesimye nnyo twesimidde ddala tweyanza nnyo obudde bwo. Doctor, embeera eri mu ggwanga olwaleero luno ku mainstream media, that is TV, radios ne print okutwaliza wamu as well as ne social media oba digital. Mutekinze over, that is Victoria University. Era ng'ekiri mu ggwanga olwaleero ye signing gye wakoze ab'emipiira bwe njogera ku signing bakimanyi muzanyi mupya. Yeah, waleese striker Arsenal yaleese musajja wa Arsenal. Oli musajja wa Arsenal? Musajja wa Arsenal. Amina. So doctor, njagala tutandikirewo straight away. Tetujja kugenda straight to issue omuntu gwe mwasayinize, but tujja kutandika ne point ya tuli mu lockdown. The universities and other institutions of learning byaggalwa olw'obulwadde obwa COVID-19 oba lumima mawugwe mu Luganda nga baluyita. Mukoze mutya, mutambuza mutya emirimu era ebintu bitambula bitya between mwe abasomesa abayizi n'abazadde? Webale nnyo ekibuuzo ekyo. Mu butuufu COVID afuuse ensonga oba yafuuka ensonga ku buli ttendekero lyonna wano mu ggwanga. Naye buli kintu kyonna ndowooza Abayisiraamu bwe balina enjogero begamba nti buli kizibu kyonna mugiramu oba ki. Waliwo engeri Allah tagera kibi. Webale nnyo. Allah tagera kibi, Omukama tagera kibi. So n'ekirwadde kino kyajja kya mukisa mubi, kya kusaalirwa, bantu tufiiriddwa abantu, abaana bafiiriddwa abazadde, abazadde bafiiriddwa baganda baabwe, bafiiriddwa abaana. Naye mu ngeri era nga bw'ogambye nti Allah tagera kibi, nakino ekintu nakyo kyatuleetera okuddayo ku mmeeza ng'abantu abali mu bintu by'enjigiriza ne tugamba katutuule. Mu butuufu tubadde twagaana okukyuka tukyuse mu mbeera mu ngeri gye tusomesaamu abayizi baffe oba gye tukwatamu ebyenjigiriza. Naye oba eno y'embeera kati yeetukaka okukyusa. Mu butuufu ekiseera kituuse tukole ki? Mukyuke n'embeera. Tukyuke n'embeera. Omungereza omuzungu akugamba nti if you can't change then change will change you. Definitely. Kati y'embeera gye tulimu nti kati change yo ekoze eki? Ebakyusizza. Etukyusizza mu ngeri ki? So kyatukakatako okutandika okulowooza ne tugamba nti okay, lockdown yiino. Naye ate oba lockdown ezze kaakati tudde mu kwekubagiza buli lunaku abayizi batuule waka omwaka gumu, omwaka ogwokubiri kuba COVID talina gy'alaga. Ffe tulina kwetereeza ne tutambulira mu mbeera ya COVID eno ne tukola emirimu nga bwe tugikola bulijjo. Exactly. Such that students can continue to go to school. Definitely. So what we did, kyekyenjagala okugamba nga Victoria University, nti bwe twadda ku mmeeza ne twetereeza, we developed one of the best online learning management system in East Africa, if not Africa. Okay. So now, system eyo bweba ku mutimbagano kitegeeza nti a student can study from anywhere at any time. Kati kyetukoze era abayizi baffe teri muyizi n'omu gwoyinza kuvaayo n'ogamba mbu yalekeraawo okusoma.
teri budde bwe bonoonye. They have not lost time. They have been studying all the time. They have done their exams. Era graduation yaba bamaliriza omwaka ogwokusatu. We are expecting it mu gwokubiri omwaka ogujja 2022. Very good. Tewali kiyimiridde n'akatono. Okay. Ate n'ekirala lockdown eno eyokubiri we yajjira twali tumaze n'okugema abasomesa baffe bali bamaze okugemebwa almost 97%. Actually, I want to commend you for the good job. Before any other institution oba organization mu Uganda, mwabasooka okufulumya ekiwandiiko nti atagemeddwa wano tojja. Era twagamba abasomesa n'abakozi bannange bonna kubanga buno bulamu bw'abantu bane tetulina kuzanyira mu bulamu. Abayizi abazadde batuweereza abayizi nga mu butuufu ffe bazadde abookubiri abalina okulabirira abaana bano kati bwe tuddaawo ne tuzannyisa obulamu bwabwe mu butuufu tuba tetukoze mulimo gwaffe. Therefore we requested all our staff nti mikwano gyange mwenna bakozi bannange mugemebwe. Era ne tukola ekisoboka kyonna. We mobilized resources, the vaccines, ne bagema abasomesa bonna. Era ne tubagamba naye kubanga oyina right yo obutagemebwa obulamu bwo. It's your right. But your right should not infringe on the rights of others. So therefore bw'obanga osazeewo obutagemebwa mukozi munaffe tuleeka covid bw'anaggwawo okomewo tetujja kugoba. Naye ekibuzo kiri nti aliggwawo ddi? Kati ate bambi nabo tebakikwata bubi ne bagemebwa okuggyako waliwo bakozi bannange nga basatu abaali embuto abo bo tebagemebwa naye nga abasigadde bali exempted. N'abayizi be twalina continuing students about 87% twali tumaze okubagemesa nga bageme first shot. Era kati bwe tuba tubakomyawo November 1st. Era tutandise okumobilizinga different vaccination centers. But West Center wano ku Victoria University esobola okugema ne bannayuganda abalala bandyeta the public to come here and get vaccinated. N'abayizi baffe bona abapya n'abakadde to be vaccinated. So naye teri muyizi wa Victoria University n'omu eyalemu okugenda mu maaso n'emisomo gye because of the COVID-19 pandemic. We had a system that enabled them to study. Two, ne tubawa ne free data. Actually, badde ngenda ku issue ya data nti bw'otunulira mu region, I think Uganda yemu ku nsi ezisinga okuseera data. Kimanyikiddwa, research is very clear on that. Ate ne tuba ne problem ya coverage ya internet, of course, era ekyasumbuwa Uganda okutwaliza awamu. So wembadde njagala okubuulizaawo wennyini nti mwakola mutya ku data ono w'obuseere ate nga awamu mu region ezimu internet tetuuka bulungi mu ggwanga Uganda. So ate nyinza okugamba Mwami Ibra nti kituufu internet ya buseere government nayo tetuyambye okusobola to subsidize on these packages internet to be a little bit affordable. We hope that government can step in to help the education sector of this country by subsidizing internet. Naye bwe batekikoze tekitegeeza ate nti ffe whose mandate is to transform society through education. Naffe twesulire gwa nagamba tubiveeko. Kitegeeza tuli mu mbeera ya kazigizigi. Nti buli omu has to sacrifice. Omuyizi gwe tulina bambi osanga kitaawe yakaluzinga omulimu takyakola omulimu guweddewo. Maama we tayita omulimu guweddewo. Oba kennyini abadde yeeweerera omulimu guweddewo. Kati olina mukola ki? Olina mugamba nti tuule wakati tetulina kyakukolera. So kyetuva twagenda ne twogerezeganya ne companies ez'enjawulo, telecommunication companies, ne batubeera nabo bantu balamu, ne tukola deal, ne tubasasula sente, ne batuwa data packages ze twasobola okudistributinga eri abayizi baffe. Era nga tubagamba nti tekikoma kati nti anytime every learning goes online, Victoria University will provide students data, free data. Thank you.
Tuli ku Extra Digest mugoba nsonga, tuli ne Vice Chancellor wa Victoria University, Dr. Lawrence Muganga, gwe tuli nayo nakola leero. Era nga inajo sinzira okubanga otulaba. Bwe tunaviira wano ojja kuboyize bingi. Basically tuleeta abantu bano so that you get the right information from the horse's mouth, or to avoid speculations, rumors and allegations and hearsay at the end of the day. Dr. Yonga tuvuddeyo, njagala tutunuulire muavuddeyo ne muhiringa socialite omukyala amanyiddwa nga Shanita Namuyimbwa aka Badblack okubeera brand ambassador wa Victoria University. Awo wenyini bwe twagala okumanyira amongst all Ugandans, out of the 45 million Ugandans, according to the population census, 44. Why 44? Why Shanita Namuyimbwa oba Badblack? Why? Okay. Mukulu bwoja kunzikiriza I correct you a little bit. Oba ntegeze ne bana Uganda nkyuse endowooza gye balowooza. Yeah. Nange, this thing is surprising me. Why is Shanita Namuyimbwa becoming a big deal, so special? Right? Simanyi. Yeah. Naye kankunyonyole. Tuina enkola wano ffe nga Victoria University. Yes, sir. Nti buli muyizi ajja n'asalawo okusoma wano ku Victoria University becomes an ambassador of the university. Tutegereganye. It's automatic. It's automatic. Ibra bw'osalawo n'ogamba that I have registered for a course in journalism. The onus is on you. It becomes automatic to become an advocate, to become a spokesperson, to become an ambassador of Victoria University. That's the benefit we expect from you. Right? Yeah. Now, ate kanyongereko na kino nti we are a university. Dear Ugandans, listen to me very, very well. We are a university that does not discriminate anyone. Does not segregate anyone. Oli wa dini ki, oli muwanvu, oli mumpi, oli wa ggwanga ki, oli mugagga, oli mwavu, obeera mu ghetto, obeera muyenga, obeera. We do not discriminate or segregate Ugandans or East Africans or Africans. We say, welcome to Victoria University. We are the university of you. Tutegereganye. Yeah. Now, Miss Shanita Namuyimbwa yatutuukirira. Nagamba bannange, I have gone in my life. I have gone through so much. Yeah. But I have not benefited in most of the mu bintu ebisinga byenkoze ebisinga sina kyenfunyemu kiri awo. Naye kyenfunye ekikulu nti ndi muzadde. Ndi muzadde. Nina abaana bange bana. I want to become a role model to these children. I want them to grow up proud of their mother. I have friends that I want them to look at me and when I am no longer in this world to remember my legacy as a person who impacted them. So I want to join Victoria University. Naye natutegeeza tibannange nze I don't have senior 4. I don't have senior 6. Yeah, which is true. I am a dropout of senior 2. Where can I fit? Tandikirewa. Anti bawulira eno mutwala ba principal pass, biri principal pass. Kakati enekyo njakituukako. Kakati ne mugambo manyi. Immediately nze namugamba, you want to study? Yes. You want to better yourself? Yes. Fine. We can work out something. And if your goal, if your dream, and Yangamba, her dream is to become like Oprah Winfrey, right? Become impactful to society. Right? Leave a legacy. Guita mukululo. Bwechiri. Nemuga kakati. Nga bwe tubuuza buli muyizi ajja ku Victoria University, tuyina engeri gye tusomesamu abayizi. Ffe tojja kutuula mu klaasi yaffe
nga tetutegedde who are you Ibra, what are your interests, what is your passion, what do you aspire to become, where do you see Ibra in the next 10 years? Kati byebuuzo byennyini era bye twabuuza Shanita Namuyimbwa. N'atugamba nti mu myaka 10 njagala kubanga ndi bwenti. Interests zange ze zino. Naye ekikulu simanyi lulimi English. Nandibadde nyina contracts ezenjawulo, deals ezenjawulo. N'ekirala nti I am already a digital personality. Digital influencer. Yeah. But I need to be certified in this area to become a digital marketeer who is certified. Nchumuga okay. Weserikire. Owulira usindisa astamye. We have English courses. Tugenda kusomesa oluzungu. Ziri levels mukaaga okuva ku level 1 okutuuka ku level ey'omukaaga. Ey'omukaaga. Yes. Wono omalira level ey'omukaaga nga mu butuufu Shanita oluzungu olukuba budindo olufuwanga mu Ngereza. N'ekirala tugenda kuteeka ku certificate of digital marketing. You become certified. These are programs actually offered through a UK institution in partnership with us. Okay. Nayo ofune credential nayo gifune. Kakali na yeke nyini n'atwegambe nti banna nze. I need a new Shanita. I'm leaving my past behind. To rebrand to another Shanita. Myself. To become a role model to those who even were thinking to join prostitution. Because yeke nyini akugamba nti I have been in this life as a prostitute. Naye temuli mu chachi temuli mugaso. Era agamba nti all those girls, I need to encourage them to get out of that kind of business. Nti waliwo na ex-convicts. Nyina akugamba as an ex-convict, I need to motivate others not to go into that. So we looked at this person, and being a university, we are educators, and our job is to transform lives, to transform society. And anyone who has the desire to improve themselves, okulaba nga ava mu mbeera gy'alimu ayingire mu mbeera endala, we welcome that person to Victoria University. Okay. So Shanita Namuyimbwa, si nga bwogamba nti these are just language English jargons or words. You can call her brand ambassador or ambassador. She's our student. Muyizi. And every student of Victoria University is our ambassador. Okay, Dr. Tweyanziza nnyo. Njagala tutunuulire course jagenda okusoma eya digital influencing n'ey'oluzungu egoinga for 6 levels. So duration, how long does the course for digital influencing take? N'eri ey'oluzungu, the 6 levels, zitwala how long? So digital marketing or influencing ye osobola gisomera mu myezi about 4 months. 4 months. Yes. How about eri okuyiga oluzungu? Eyesobola okutwala ebbanga lya mwaka. Okay. Tutegereganye. Kataja twala 2. Okay. At a time. So kole levels ezo mukaaga. And then along the way assessment happens. Tugenda to evaluating ali ku level ki, atusewa, yeetaaga buyambi ki. Tutambule naye, handhold her. Okay. Don't judge her. Doctor, awe nyini njagala tutunuulire in terms of monetary value. Njagala otu quantifying the courses zino in terms of monetary value. Victoria University, as one of the best universities so far in the region. Thank you. Mutadde mu Shanita sente meka because mumu wadde bursary. So it is an equivalent of how much? Webale nnyo ate na buli Munnayuganda atuwuliriza. Every level of English omuntu asasula emitwalo ana. Kati kola math. Good one. Yes. Okay. Emitwalo buli level. Eri marketing course buli myezi 2 osasula emitwalo asatu. Myezi 4 sije emitwalo 6. Si sente nyingi. Naye nga ne bwe zandibadde nyingi, we are talking about a human soul.
Yeah. We are talking about a life that wants to transform. She wants to transform herself. She wants to become a better person. She wants to become a good role model to her own children. She wants to become a good, productive citizen of this country. And that is our job as educators, to transform human beings, to transform society, to make them valuable to this country. Thank you so much. Doctor, Yes, sir. you are amongst a few education consultants betwina mu ggwanga ne mu region okutwaliza wamu. Yes, please. Njagala tutunulire issue okuva yesterday and today. There has been a lot of criticism on social media. A lot has been said. Correct. Positive and negative. Gwenga omukugu eyebuuzibwako mu byenjigiriza. Abantu ebweru eyo bafunye perception endala nnyo nga beebuuza nti ensi wano weeraze abayivu ate mu basideline nze ne mugenda n'abatali bayivu. Gwenga omukugu eyebuuzibwako mu byenjigiriza. Ekibuuzo ekyo bwe kikubuuzibwa okiddamu otya Vice Chancellor? Kankuyambe nkikuddiremu era nkiddiremu ne bannayuganda beebuuza ekibuuzo ekyo. Yes, sir. So this university, like I said, we welcome different people from different walks of life. Bana nsisinkanye bannamawulire, tubawadde scholarships, tubawadde bursaries, nsisinkanye abayimbi, tubawadde scholarships, nsisinkanye ab'ebyokwerinda, tubawadde bursaries, nsisinkanye ba bloggers, tubawadde scholarships oba bursaries. Actually, it is just of recent one, echaba bloggers. Exactly. Bloggers Association of Uganda. Nsisinkanye bambi abantu abalina obulemu ku mibiri, people with disabilities, tubawadde scholarships. Kwegamba, why is Shanita a problem? Naye muntu bannange ayagala okwezimba akyusa obulamu bwe. Owulira, okay, tumutunuulire abantu abakkiriza nti the Christians ate era n'abenzikiriza y'Ekiyisiraamu namwe nkimanyi bulungi nti mumanyi nnyo Nabbi Isa. Yesu yagamba, bwa Nabbi Isa yagamba lumu waliwo abantu abaali bagala omutrapinga ne baleeta bambi omukyala nga akola obwamalaaya ne bamugamba mbu etteeka lya Moses lyali ligamba nti omukyala ono tulinamu kuba bukubi mayinja, tumuttisa mayinja. Tutegereganye. Yesu n'abatunuulira, Nabbi Isa n'abatunuulira n'akka wansi n'awandika byawandika wansi awo n'abagamba bannange omuntu yenna ali wano nga takikolangako gwoba osooka okwata ejjinja okuba omukyalo oyo. Owulira, nsaba bannayuganda, look in the mirror. You know yourselves. Nange, I am not perfect, Ibra, and I will die an imperfect person. Naye I try to be a better person on a daily basis. We sin on a daily basis, but we repent, we renew ourselves and become better people. Why is it that it's okay for me, Dr. Lawrence Muganga, or it's okay for you, Ibra, or any other Ugandan, Kabe Professor Kabe Ani, it's okay for them to sin and repent and then become renewed people, and it is not okay for Shanita Namuhimba. Bad black ayeta sobola bannaye kola ki kuchuka. Lwaki? Naye muntu Katonda yamutonda. If we can help her to transform her life, if we can rehabilitate her to make her someone of value, who can contribute to society, alabirira abaana be obulungi, n'abaana be bamutunuulire nga naye bamwenyumirizaamu, n'emikwano gye gimwenyumirizeemu. But I don't apologize for that. And Ugandans, we should not judge people. I cannot, as Victoria University, our job is not to judge people who come to us. Our job is not to discriminate people who come to us or to segregate them. We are unifiers. We bring together all people. And then we help them. If you have a gap, nitugezaako kolagana nawe to bridge that gap. We try to make you a good member of this society that this country can benefit from. And we hope that by the end of the year, when we do our evaluation, Shanita will be a very, very different person. Welcome, Ugandans, welcome this lady. She's a human being. Has she made mistakes in the past? Yes. Have I made mistakes in the past? Yes. Have you
made mistakes in the past 100%. Kakitegeeza fenna banaye tetutuukiridde naye tugezaako okukola obulungi step by what to become better people. So now we have looked at every category of people. Atenga Victoria University, we are still reaching out to so many people, and I'm encouraging even other people. If you're there struggling and life is not really what you think it is supposed to be, and you think you can benefit from mentorship from Victoria University, any support from Victoria, even if newe chiba kigambo kimunga betukikugamba kinakyusa obulamu bwo, please feel free to come and see anyone here at Victoria University. Dr. njagala tutunulire abayivu era abebuuzibwako mu byenjigiriza. Manyi wakisangawo but mukimaintaininze ekyokugamba nti anajoininganga university anayingiriranga ku either principal pass 2 oba emu oba an equivalent ey'emyaka ebiri egyo eja A level. Njagala tutunulire omukyala ng'ono eyakoma mu senior 2 waliwo ne bannayuganda bangi nnyo abatalina wadde ebbaluwa ya P7 naye nga bakyalina the desire okusoma n'okweyongerako. Njagala tutunuulire those courses ze mulina nga Victoria University ze musobola okwenrollinga omuntu nga talina specific academic qualifications naye nga musobola omuwelcominga n'asoma era bw'aba asomye in the long run mumwawadinga na kipapula nga kizito wakitya. Webale nnyo Ibra. Kibuuzo ekyo ky'obuuziza kirungi era bannayuganda oba abagoberera program Gobansonga bafeeyo nnyo ku kyengenda okuddamu wano. Kantandikire wano nti fenna tumanyi nti ebibuuzo bya senior 6 byafuluma, naye simanyi oba okimanyi nti almost 30,000 students did not manage to get 2 principal passes. Kati kitegeeza. You're right. Yes, kati kitegeeza. The system has classified them as failures. Era buli muzadde atunulira naga omwana wange yagwa. Lwaki? We have a system of examinations that has failed to understand the student's potential. Yo etunulira omwana ono n'etunulira omuyizi ono ng'emulabira mu kigezo kumugezesa wali nti osomye emyaka 2 okuva mu siniya ey'okutaano okutuuka mu y'omukaaga naye ekigezo bakikuwadde mu ssaawa 3 bw'oba tokiyise wagudde era you a failure. Kitegeeza those 2 years are wasted. Tutegereganye. Ate bw'oba toli careful omwana naye akoze eki ali wese kwa mugambye he's a failure, he gives up n'agenda ensi n'emunyigira eyo. Naye ffe a true educator, true education, we believe that there is no such a thing like failure. No. Failure is just an artificial creation by people that comes with these standardization, the standardization of exams and tests and everything. Gwe nojja nti olw'okuba sikoze math bulungi kitegeeza simanyi kuyimba. Kati kitegeeza I am a failure. No, the system of education simply failed to understand you, the student, failed to understand you or your child. It is the one that actually failed. You didn't fail. Now, tukikola tutya? So as Victoria University, we are telling everyone, you got 1 principal pass. You got 2 principal passes. You got 2 subsidiaries. Please, you're not a failure. Come to Victoria University. We have a solution. We have a program called HEC, Higher Education Certificate, which is approved by National Council for Higher Education. Wow. So we will handhold you tujja kukwatako tutambule naawe ne principal pass yo emu oba ne subsidiaries zo 2 then mu luvannyuma on average emyezi 6 tujja kuba tukutuusizza at a place where you're doing a degree of your choice. So HEC takes 6 months? Approximately 6 months. Okay. Yeah, 3 months and a half, 3 months and a half, around there, 7 months. Yeah. Yes. So then you start pursuing your degree.
So for us, we don't care about results. Because right now osobola okwebuuza wasoma waliwo abaana wasoma nabo bafuna obuna ne bajja ne bafuna D1 mu senior 4 ne bafuna A's babuuze bali luddawa. I know. Tuli mu mbeera in an economy where almost abantu abagraduating nga 9 ku bantu 10 basobola okumala emyaka 5 nga tebafunye mulimu. Absolutely. 9 out of 10. They can spend 5 to 10 years without a job. So it doesn't matter oba wafuna A oba wafuna B. Doesn't matter. But what do you know what matters and what the employer is looking for and what we are doing at Victoria University? What matters is not what you know. What matters is what can you do, Ibra, with what you know. Execution. Execution, perfect. Experience. Yeah. So if you can do something with what you know. So here we have a problem where we confuse education and schooling. People think that education is schooling or going to school. No. Schooling is me going to senior 6, nemfuna certificate, bachelor's degree, nemfuna degree, master's, nengenda PhD. Yes, thank you, you went to school. Are you educated? It's debatable. If you are educated, Ibra, umuntu educated is anyone who has any knowledge and is able to use that knowledge to solve a particular problem they are facing in society. Educated. That is education. Then you are educated. If you can't solve any problem, you are there waiting for government to create jobs for you, to come up with handouts for you, to create particular things for a problem is surrounding you and you're waiting for government you can't solve that problem. You are not educated. Does it surprise you nti okirowoozaako n'owulira nga njagala otunule ebizimbe ebijjudde wano mu Kampala oba business ezijjudde mu Kampala lwaki abantu abatamala senior 6 oba university be bananyini byo? So do you want to tell me that because oyina degrees mukaaga you're more educated than them? No. Those people are employing 100 people, 200 people, 300 people. Yeah. But you can't employ yourself. I know. And then you're saying you're educated. Education is using any knowledge you have to transform society. That's education. Thank you. Tugenda kubanga visi tumuleka tujja kumwebaza olw'obudde bwe. Akatalekeka. Just a single one. Yes. Abantu bano abali mu cluster ya bad black ne ba celebrities bantu abayingira ensi endala babeera a bit reluctant ku issues ezimu. Mulina engeri gye mu trackingamu abayizi bammwe abali mu stature y'obwa serebu nga basomera wano, mulina engeri gye mu batrackingamu okubanga teboosa nga basobola okubeera nga bajja ne basoma wano oba bwe batebazze kusoma wano nga basobola okusoma okutuukiriza obudde obwo bwe balina okubanga basoma, because here comes a scenario omuntu ali celebrated oba ayimba oba musambi wa mupiira oba drama oba kati ng'omukyalo oyo Shanita n'abalala mulina engeri gye muba trackingamu okumanya nti basoma era kiggwa kitya. So kankunnyonnyole Ibra engeri gye tusomesaamu wano era ojja kusanga nti engeri gye tusomesaamu we teach and develop our students differently. Ffe tetukkiriza as Victoria University tetukkiriziganya na system ejja neetuuza muyizi mu classroom Monday to Friday. Tutegereganya? Yeah. Tukimanyi bulungi nti labor market oba akatale k'emirimu requires that every person they want to hire should have 2 years of experience, 3 years of experience, 4 years, 5 years. Yeah. Naye ekintu kyetulaye mu institutions ez'enjawulo oba mu Uganda at large nti amatendekero gano gatwala abayizi you pursue a bachelor's degree n'otula mu classroom okumala emyaka 3 n'ofuluma ng'olina 0 years of what? Experience. Kakati ogenda kolawa okujjako ng'omanyi omwana wa nga oli mwana wa gundi connections ne bamala bagakusindikayo n'ogenda okumala gafuna wokola ki wokola naye bw'oba toli mwana wani oba kitaawo talina factory eyo oba talina company tolina gy'ogenda kola ki because you have 0 experience. Yeah. Kati ku Victoria University tugamba
come. We operate a system, a program called work integrated learning or experiential learning. Ekitegeeza nti our learning is by doing. Tukusaba nti bw'oba ofuuse omuyizi waffe twakubuuza ebibuuzo bibye nakugambye bannange bakuyita Jessica nti yes Jessica, why did you choose to come to Victoria University? ABCD. Why did you want to pursue this program? What are your interests? What is your passion? Where do you see yourself in the next 5 to 10 years? Then netu drawing a profile eyo. Netugamba buli musomesa nti ono ye Jessica, ono ye Ibra. Bw'oba obasomesa, mind who they are, what they want. Kitegeeza gwe projects zo Ibra zigenda kubanga zefaananyiriza n'ebyo byonna by'oyagala okukola mu bulamu bwo. Neza Jessica, coursework, projects, assessments and everything naye zize personalized learning. Then ate tukwetaaga otuule ennaku 3 mu class. Ebbiri n'olwomukaaga oba bali bakola ku lwomukaaga. Please, we are going to ask you, we are going to place you somewhere in a company, in an organization. You go there and work on a daily basis, like those 2 days. Asoma akola era tusaba byasoma byakola. Tusaba companies ezenjawulo mu ggwanga partner with us. Right now we have around 155 companies that have partnered with us, where we are telling them you've been affected by COVID. You are laying off staff because you don't have money to pay them. I am giving you free labor. Don't pay them, but pay them experience. I'll give them to you 2 or 3 days to work for you every week for the next 3 years. To gain experience. Why? Njagala omuyizi wange bw'amala emyaka 3 afune degree ye, master's degree oba diploma, but also has 2 or 3 years of what? Experience. Kati bw'ombuuza ba celebrities bano betuleeta. Yes, they are not special. They are like any other student. Nobody nga abayizi abalala. Kitegeeza, there are different types of assessments zainokola for us to monitor if they are learning. Remember, we have different modes of learning. One, you can learn online. Number 2, you can come physically here. In the lecture room. Yes, in the lecture room and sit and follow. Number 3, you can come and study in the, that is day. You can also come in the evening when you have done everything. Omazokola byokola jango someka ongezi. N'ekirala bwe kibanga kikutabuseeko nga bingi, you can come over the weekend. Era tuyina ne weekend program. Kitegeeza nti we will monitor you. You'll do all the assessments. The kirungi ky'aba celebrities bano nti bo tetwetaaga na bakulesinga wantu. They already have what they are doing. They just want to be better at what they are doing. So kitegeeza the 2 days, the 3 days already bo bafuna experience. Kati kitwangwira no ba monitoringa. Thank you so much. Abalungi abatulaba tutuuse ku nkomerero y'emboozi yaffe olunaku olwaleero era nga omugenyi waffe tubadde n'owekitiibwa Vice Chancellor wa Victoria University Dr. Lawrence Muganga. Dr. nja kusaba owe bannayuganda obubaka obusembayo in regard to education okutwaliza awamu as a consultant wa education. Yeah, thank you very much. Fellow Ugandans, I know all of you are parents like me. You have children, you have sons and daughters, and you wish them the best. And if you're not even a parent, you are someone who aspires to be the best version of yourself. Now, my message for you is to not give up on yourself. You may be disappointed by the education system as it is. Students going to school and they graduate, they come back and sit home with you. You still continue taking care of them after spending millions. I can tell you that we at Victoria University, our mandate is to do what we can to change the education system in this country. If we can become the examples for others to follow, we are going to do that. So send us your beloved children. Let them come and pursue our programs. We prepare these students not to fit in the past, but we are educating them to fit in the fragile times we are in, the now. Yeah. But most importantly,
to be able to fit in the future that all of us don't know about. But there are some predictions that the jobs you see here today, Ibra, by 2030 they may not be there. So what we do, we are training, developing these students to be able to fit in a future, have those hands-on skills, the ability to adapt to any situation. And then we give you the credential, but also we give you the experience you need to thrive. So thank you very much, Ugandans. Thank you so much, Ibra. It's a pleasure having you on the show. Njagala kwebaza abatugoberera mwena. Thank you so much. Tubadde ne Vice Chancellor wa Victoria University, Dr. Lawrence Muganga. Thank you so much, my team. See you next time. Mubere bulungi, mweraba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.